Robert Entebbe ono tulabe ate tulengere express yo egamba ki batandika kukisoloozaako Entebbe express ina centers ezenjawulo ogenda ebusega ogenda wali paka eryerwa empafu kale kaberenga atubulira embeera eryetya kuba luguudo olwo bakuweza kisente kenkanawa waliwo wano okukuba enduulu jeno bwe yavaanaga nti oba tosobola togendayo yesobola gendayo 15 omutwalo n'endala bantu bayitayo okwewala kajjama tujja kufunira enguudo endala nnyingi zisolooza kasente bakuŋŋanyiza batikate ku banka weze okuva ne batandika abawaka nabo baali baagala bayiteko nga tebasasudde exemption yali ndowooza ku motoka za muliro motoka ya president kale katubuulire Robert Entebbe yaliyo abakulu bakuweza kenkanawa okuva ne batandika okubanga oluguudo olwo ate lwakusolooza oba lwakusasulira okuyitako. Atuyanza nnyo tweyanzege Muhammad Wamala ne tiimu nga mugenda maaso n'okuweereza program Omusunsuzi gye tuliko osaawa zino ennaku z'omwezi zaali 8 omwezi ogwa January omwaka oguyise wano batandika okubanga basolooza ssente eziri wakati w'13 n'omutwalo gumu mu 8 era nga kakati ekiriwo osaawa zino kye kino kyogenda maaso n'okulaba gwena ali ku So TV omwaka guweze bukyanga batandika wano wolaba okusolooza ssente naye emyezi 4 egyasooka n'ekitundu basolooza obuwumbi 13 kati ripoti gye tufuna mwaka gugenzo okuggwako ng'ate bali mu buwumbi obusoba mu 60 obusoloozeddwa naye nga okusinziira ku abannaffe aba UNRA waliwo kampuni ya Igis eyaweebwa omulimu ogw'okubanga bayonja ekifo kino okola ku bya security n'ebyekuusa ku ebyo eyo yo etwala obuwumbi kumpi 2 buli mwezi okulabika nti batereeza ekifo kino naye tuzze tutunuulire Entebbe express highway nga bwefaanana n'ebintu nga ebitambula kusinziira ku ripooti gye tufuna mu myezi egyasooka okusinziira ku ripooti bannaffe aba UNRA gye batuwadde mu myezi egyasooka bagamba nti ekiri wano tebaagala nno tukole naye nga ndowooza tulina okulaga abantu amawulire abajja kubanga batusonyiwako katonotono okusinziira ku ripooti sente eziri wakati w'13 n'omutwalo gumu 8 zezigenda maaso n'okusolezebwa ku miryango ebiri oguli Empala naguno oguli Ebusega era nga ebisinga ku bino Muhammad Wamala mujja kubanga mubyogerako kubanga wano wetuli tukolera ku bunkenke amasimu galinga amasimu mbadde njagala okuba wa report entuufu anga bwe nagifunye okuva mu bannaffe aba UNRA naye olw'obunkenke bwe tuliko atwagadde eggwanga tulitegeeze nti leero guweze eggulo lwaweze omwaka lwadde lwa Sande bukyanga batandika kubanga bagenda maaso n'okusolooza ssente wano yayanga omuwulire yayanga omukulu simanyi oba namumpako nenjogerako naye naye nga kyekyo ekigenda maaso wano nti okusolooza ssente kumaze omwaka mulamba Yasini ajja kutunuzaako kamera ku muntu n'essimu ezivuga wano mpitirivu nga muziraba abagenda maaso n'okutulaba mu program Omusunsuzi ekiriwo kyekyo naye nga tetuli babi atuzze okutegeeza abantu nti omwaka guweze bukyanga bannaffe batandika kusolooza ssente wano ssente meka ezisoloozeddwa motoka meka eziyita ku luguudo luno bubenje bumeka obuliwo kuba batutegeezeza nti obubenje bukyanga batandika kusolooza ssente bwakenderako ku wano ku Entebbe express highway bwagenda maaso n'okubanga bukendeera naye kakati kyetubadde twagala okubawa ze ssente meka ezikuŋŋaanyiziddwa mu bbanga eryo kyetubadde twagala okubawa ate tubadde twagala still ogenda maaso n'okubawa motoka meka ezikozesa oluguudo luno bukyanga lutandika kusolooza ssente zeeyongera oba tezeeyongera naye olw'obunkenke bwe tuliko obwabannaffe ndowooza aba Igis abaddukanya oluguudo luno oba abalulabirira mutukkirize tugende ate tubaze mu studio ate tusooke twesotingera bano naye nga ekikulu ekiriwo kyekyo nti omwaka guweze bukyanga batandika kusolooza ssente wano wetuli obuwumbi 94 zezizibwa mu bannaffe aba Exim Bank abawa government loan kubanga nayo yateekakoko ezaayo naye bingi nnyo betubadde tulina okubanga tutematema olw'okubanga ate okutataganyizibwa kungi tuyinza okubanga tetujja kusobola abali mu studio mujja genda maaso n'okutematema embeera naye nga ekituufu ekiriwo nti omwaka guweze era obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente bugenda maaso n'okubanga ate buggyibwa mu luguudo luno
tulinda enguudo endala ezinasolozebwanga ku ssente nazo okukolebwa kubanga nnyingi nnyo eziri mu pulaani. Kambadiza omuzindalo mugende maaso n'okuweereza ekikulu kye twagadde okubawaako keka update yako nti tuli mwaka mulamba nga Entebbe Express egenda maaso n'okusolooza. Ziggwayo dde eza looni awo bannaffe abali mu studio ekyo bajja kubanga bakitubuulira. Katugende maaso ate n'okubawa omuzindaalo naffe katweyongereyo era twesootinge na bano. Kale webale nnyo ogunoha yareto Robane bote olaloyiga mu kukungufu kakati ogunoha tama ngena ko doji ngeka kungufu akadono to kakati omuntu